nkwaniriza ku Canon Media Uganda n'olunaku olwaleero gyebale gyonna gy'okozeeko munnange nno. Tukyali mu katabo kaffe bakayita Tokiya Ngonge Ento. Katabo kano kawandiikibwa omwami bamuyita Robert G. Mukasa. Robert G. Mukasa yali musomesa era twalaba ebitonotono ebimukwatako ng'agezaako okutunnyonnyola obutoowe engeri gye yakulamu oba omuwandiisi ono nga bagezaako okumunnyonnyola ebimukwatako. Naye nga munnaye we twakoma ku ssuula ey'okusatu egamba nti nkedde bukeezi nga mwana muwala Tina agezaako okunnyuka omulimu ogw'okulonda emmwanyi, omulimu ku kyuma kye baayitanga kakutakamu. Yali agezaako okunyumizaamu mukama we, tujja muyita mukama we kubanga yali amusuza ebiseera ebyo, ng'agezaako okumunnyonnyola nga bw'akooye. Era twalaba nga akabokisi ke ke yali ateekamu ssente ng'akamenye era agenda okubalaabalamu ng'alabamuko obusente obumusobozesa otandikawo ka bizinesi ak'obwannannyini. Mu ssuula yaffe eyo ey'okusatu tuyingidde essuula ey'okuna olunaku olwaleero, essuula nneeyo gye bayita Zaamumwanyi. Ndowooza ssente ntema biteme simanyi naye nga bagamba Zaamumwanyi. Kw'onooweeka olwo emalireyo. Enkeera Buyise ne Tina baabukeereza nkokola ne batandika okunoonya ekifo eky'omutindo ogwa waggulu ekisaanidde okutundirwamu omwenge. Baakifuna mangu kubanga Buyise yali amanyiddwa nnyo mu kitundu ekyo ate nga ne Tina yali amaze okwefunirayo emikwano egiwerako anti akwana akira ayomba. Okumanya Tina ne Buyise baali bamalirivu, nannyini nnyumba eno baamusasulirawo ddala era baamuwa ssente za mwaka mulamba ne batandikirawo okuyooyoota ekifo. Era wiiki egenda okuggwaako nga kyawedde dda okumwa. Ng'ebulambale ekirabo kiggulwewo, Tina yafuna omubazzi n'amubajjira akapande. Okwo nno omusizi wa langi kwe yawandiika ekigambo zaava mu mmwanyi. Ssente zaava mu mmwanyi z'akola bizinesi eyo. N'akawanika waggulu mu bwenyi bw'ekirabo. Yaddayo luwunguko ku kyuma gye yakolanga n'atemya ku banne be yakolanga nabo nti yali abagguliddewo ekirabo ky'omwenge mawuuno. Amawulire gano gaasanyusa nnyo banne bonna era akawungeezi ako kennyini ekirabo lwe kyaggulwawo tewaali n'omu ku bo yalutumirwa mwana. Ekirabo kyaganja nnyo kubanga Tina yali mutunza kisa. Teyakoma ku kwogeza bwogeza kisa kwokka, naye yali mutetenkanya ng'ow'amali bw'amu ekirevu. Anti munnange awatali linnyo ateekawo lulimi. Yagenda ew'omuyindi omu n'apangisaayo ekyuma. Ekyuma nno ekyo kyamuyamba mu kiseera ekyo kye baali baakazaako erya Wambuuza ne kitandika okweggundira mu zaava mu mmwanyi. Ekyuma kino kyaleetera ekirabo okuganja era okujjulanga ne kifuuwa, ate ng'abanywi tebagula gwa bbanja oba tebagula ku mabanja. Abanywi bano bwe kaabaweereranga akasente ne bakakoowoola nti olwo nno ne balyoka bakoowoola nti Tina, mwattu mukyala muyonjo, teekako jukubokisi yaffe, ssente tulina tetunywa gwa bbanja. Bwe yasuulangako ejjinja eryaliko oluyimba Luwambuuza nga baleekaanira waggulu nti nnyabo, wulira ate akayimba ako, agalifa ne tuleka omwenge, ennyama n'amazina, yabaafa edda nga baapapa nnyo. Ekyuma kino ekyeggundanga buli bbanga kyasikkirizanga abanywi b'omwenge n'abazinyi bangi, amagoba ne geeyongera nnyo ate wamma amagoba ne geeyongera nnyo ggwe wamma, wabula emirimu gyali gikyagenda bukwakku bwe gityo ekyokusaalirwa ne gijja gigwamu omukoosi. Kandukuviire nno ku ntono. Ku mulembe gwa Kijambiya waliwo omwenge ogwayisibwanga gunywebwe bamusibirwa mu bbwa.
ne bamusibira mu bbwano munnaye bano baalinga basirikale. Naye nga tetunnaba kwongera biki ebyamutuukako kutunnyonnyola kiki ekyabaawo mukosi ki ogwajja ne gugwa mu bizinensi ye. Munzikirize tusooke tunywemuuko ku lwendo lw'amazzi, oluvannyuma tugenda kubanga tukomawo tovaawo.